werekerweko buli honorable member of parliament ngoli wa Nuupu ne oba toli wa Nuupu yanku stage wano tusaleko ekyeno. So honorable Mukasa Kunyingi jangu honorable nabuzake wali buli honorable Nakimuli jangu tusaleke embuzi eno. Honorable Kabuje Frank okuveka Sanda jangu tusaleke embuzi eno. Nga bwe bajja nzikiriza ow'ekitiibwa olunaku lwa leero gwe mukama waffe nga bwe bajja nsooka tubakayimba babaka bajja. Alright. Ate eno worogooti naye no kafuraka kato obaka wa parliament oyo muto worogooti era buli aliwo nagenda kulya embuzi naye kyatteeka bateekwawo batya obambirayo nkange etuuse nina okugulu kumu muzikirize obusimo gyamusabye omwami obadde gyatulekera space ebyawe bwetuva kwena show ya Maulana Grey oba leero lwenyifuna omukisa funayo omuntu gw'oproposing irawa ajafuna tugoye ajafuna so mukama waffe tukusaba oyogereko omugambo kamubi otusalire keeki. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batwanjudde ffenna era sijja kutwala buvunaanyizibwa kwanjula bannange naye bano abasinga in fact bonna bakulembeze mu ggwanga Uganda ate nga bali ku ddala ly'ababaka ba parliament. Abalala bakulembeze, abalala banywanyi baffe, balwanyi bannaffe, bakomrades baffe, naye ekisinga okubeera ekikulu nti bannayuganda. Twagala okusooka okwebaza Rain and Maulana era mbakubireko mu ngalo zammwe olw'okuwa ekitone kyabwe obuvunaanyizibwa okukikozesa okutusanyusa naye ate ne mu kutuyigiriza ebintu ebitandibadde byangu okuyiga. Ekisinga okututawaanyanga ensi y'engeri gye tukwatamu ensonga enkulu ne tuzitegeera buli omu n'abantu asobola okuzitegeera. Naye bwe tuba ne abantu abayivu mu kunnyonnyola ebintu mu ngeri esanyusa kitegeeza nti nga beewaddeyo okutambulira ku nsonga tuba tubenyumirizaamu nnyo Mwami Ray ne Maulana era manyi nti ne bannayuganda babenyumirizaamu nnyo. Pulezidenti yantumye okubagamba nti mwebale kuyimirira ku nsonga wakati mu kubeera nga muli bamanyifu nnyo, muli ba bitone naye ne mubeera nga muyimirira ku nsonga y'omuntu wa wansi. Temuyimirira ku kintu kirala kyonna, temuyimirira ku bantu, temuyimirira ku kintu kirala kyonna, tuyimirire ku nsonga. Bwe tunaayimirira ku nsonga amaloboozi gaffe gajja kuba ga nsonga ate era gajja kuba gasimba wakati mu bantu okutunyumirwa naye ng'ate n'ensi yaffe Uganda ekyuka neyeyagaza buli omu. Art is the strongest weapon in development, both human resource n'ebirala. Ne theatre tuyineemu oba oyagala oba toyagala. How come? Ti theatre tuyineemu eri private, national theatre etuuza abantu bali 15 ate nayo baagala teweza nakuweza nayo baagala gitunda 4 nayo baagala gitunda olw'ettaka eddene lyeyina. This is a private facility. Abaana abajja nga tetulina employment plan twandibadde tuteekawo bwe biti ne babinyumirwa ne babyagala kuba ffenna gye twava. Nzijukira twajjanga ku national theatre fe abavanga e Busoga nga ze zimu ku activities tuleeta e Kampala to compete school competition byandibadde kati byadevelopinga naye guno si mukolo gwa byabufuzi. Nkwebaziza bwebaza kuyimusa amaloboozi gammwe ne President tubaagala nnyo. Mpulidde Rain wano ng'alangirira neŋŋamba Rain agenze kyawa mukwano gwe oze mu byobufuzi naye ffe mu National Unity Platform abantu tubalabira ku bikolwa byabwe, ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri tuli maanyi g'abantu era tetuwakanya maanyi g'abantu.
amaanyi g'abantu bwe gagamba nti ate ffe tetuyinza kukola ki, tetuyinza kugaana, tetulina luganda, tetulina mukwano mu kusalawo ku nsonga y'Abannayuganda. Ndowoozeza nti ekyo kirina okuba ekikulu ennyo. Mu boota twanjudde tulina kansala waffe ow'e Masaka, kansala Alice Nanungi, tukwaniriza okuba nti wazze. Tulina Honorable Kanyike naye ava Masaka. Banaye mwebale nnyo Rain okwagala eggwanga Uganda, era tukakasa nti n'eggwanga Uganda lijja kubaagala paka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwagala Rain. Tubaagala nnyo nga ffe aba National Unity Platform. Mwebale kutuzzaamu maanyi ku nsonga ze tuyimirira kuba si zaffe n'eza Uganda yonna. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe, People Power, NUP, nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Abasula gwetwetaaga ni pulezidenti waffe. Tweyanze basome banyabo badde nsabo nnyo Mukama waffe tusaleko ekyeno kubakiki ekyagenda mu maaso tetunnatandika. Mukama waffe Ssenkulu Eddie Wewega mugatte ku nsonga ezo. Ababuuza ki kaana kakalo tulisa olumuto ffe tunaabinnya basabale banyabo waiswa mufumbira bwatyo ekitiibwa Mukama waffe tulowooza tukuwadde butwa osooka kulya akatwa katambula kati bw'omala okulya oweeko mangaana anti Rain yasooka nze nga naze nzikusa tunasobola okulya. Waiswa singa tewali musoga kalibadde ate tukwenyumirizaamu nnyo kusingako awo namuganda we Masaka neze kintu kingagwe yaliridde ebitaano nimba nasero sookako kwate wano onagozaako tonneesiga so mbadde nsaba abakozi ku by'embuzi omumala okugabula emmeeza z'ababaka abantu bonna mbawa embuzi. Tusabirawo nalebo zaake akwatagane n'ekinyamatemu muddemu amiina. Tusabe ekisaala kino kwako Mukama tufune obutuula n'ekinyamatemu agalwaza